Najita Justice. Najita Gombe. Ukaje kwa mara emyaka emeka? 4 years. Lwaki abantu babajjangako ssente? Lwaki abantu babajjangako ssente? Omanyi buli lunaayogera nga weebuzaabuza ate bigenda kuleetera obuzibu. Kituufu ekyo. Naye ekituufu kiri nti nze nakolanga ebintu akodinga guidelines. Kati olowooza bano abantu ab'emulugunya abo bayita basiru? Kati abantu bano abamu just lwakuba nti olwokuba baleetanga oke baabawangayo mmeka tulabe engeri gye tukuyamba. Ntino okuwaffe kyemmanyi kimu nti mpezi abana bakwatanga naye nze sirina ssente zenakwatako kubanga nze okusinziira ku kyenkolanga kiyamaanyi nze sirina wenkwatira ku ssente. Okuyisaamu omuntu okufuna ssente za PDM abantu bano bagamba mwaba kakuteekereko vidiyo ne vidiyo nange nagiraba baginsindikira. Abakyala abakyala baginsindikira abakyala nga bagamba ate gwe basinga n'okwogera naye nga tesikola kakiiko bw'omu lwaki bawaayo gwe basinga okwemulugunyaako gaagano. Kati Najita bano abantu leka ebyokunyonyola bano abantu President yateekawo programu ya PDM. Abantu bano okufaanako ne bannayuganda bonna balina okufuna ssente zaabwe nga tebaliko. Na President yakatuwa biliyoni ezisukka mu 10. Abantu abakafuna ssente zino basukka mu 1,000. Naye mmwe mutukoze bubi nnyo. Tosobola kutandika conditioninga muntu kukuwanguzi olyoka omuwe ssente za PDM. No kyekyali esanga ku chairperson era yagenda n'afera abantu n'abajjako ssente. Chairperson oyo namukwata yali yakabba abantu $800. Mugenda ne mufera abantu ekyo ekintu kibi nnyo tukivumirira. Kibi. Yes. So abantu ngabo ebintu ebitabamu mpalana za kati nga bano bakuwananira ki abakyala? Ate bamwe bafuna abana batafunanga bakyala banaku. Era nadde sesimbe n'abamwe yakugambye n'okugamba alina voice recording. Actually bonna bakurecording. Anti oyo odabayo oyo nyini yandikodinga nga mabuteki. Najeta abasinga bakurecording nga tulina audio za mirundi nga 10 ng'abantu basaba ssente. RDC yogera amazima amatuufu sisabanga ku bakyala ssente. Abakyala abo balaba ono nanto ng'ayogera bwe batafuna ssente kuba tebamanyi nti ssente zijja mu bitundu nti zijja abalala ne bafika abalala balindeko just bugumiikiriza bwe bataagala. So Najeta ssente za PDM muziveeko, ssente za munaku muzeeyi programu gye yaleeta okulaba nti abantu be abutuluka nabo babaako ne kye bakola basobole okujjagibwa. Ssente sizakutokkirizibwa n'akamu n'akatono okusaba omuntu omunaku ssente. Kusaba omuntu omunaku ssente ate mubajjeko ssente mubakondisoninge. Ekyamazima nsaba kunsonyiwa wabaawo ekibanyiza naye ng'amazima gali tibatenze nga bacomplainant siba bano. Kituufu. Ate baba n'okuzigaba tetusosola. Tuwaba NRM, tuwaba NUPU, tuwaba DP, tuwaba ssente za kwekulaakulanya. President tasosola mu programu za gavumenti. So Najita ekyo si kirungi, abantu banyiivu nnyo. Ngaffe ba supervisors bo tetuli basanyufu n'ekikolwa kyewali. So poliisi egenda mu maaso n'omulimu gwayo naye nga by the way tugenda nansana yonna tufefeta. Buli yajja ku muntu ssente za PDM buli yali enguzi tugenda mukwata. Buli yali enguzi tugenda mukwata tubasimbe mu mbuga z'amateeka. Aye tugenda komaawo nabano bemupako ssente mulina okuzibasasula. Programu si ya nguzi, programu eri transparent, abantu muli supposed kubajjako ssente. Programu mujja abusinze muvumaganya government president nga yatugaidinga buli beneficiary n'okufuna akakadde ke naye omuntu okumuteeka
okumuteeka ku lisiti n'omusooka mumuggyako emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 4 kati aba agenda kukola kisocial speaking nga naawe olimu bano bakyala banno baabano bonna bakaaba tugenda kufefeta munansa nayonna yonna okulaba nti buli yakwata ku ssente n'atawaanya omuntu wa wansi nga muggyako enguzi bonna tugenda kubakwata. Ekirungi poliisi ekola omulimu mulungi etuyambako nnyo mu kunshuwalinga nti bakwata bano abafere tubatwale mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Tulina okuakauntingira puroguramu za gavumenti, puroguramu ya PDM, puroguramu y'emyoga, sente z'abakyala, sente z'abavubuka, sente za group. Buli munnayuganda alina okwetaba mu wealth creation y'ensonga lwaki gavumenti ereeta puroguramu zino ennungi. So buli eyeetabye mu kuabusinga puroguramu eno tugenda kumukwata kubanga bacomplainants bangi abazze tugenda kuadressinga issue ku issue. Ab'omugombe babano bannagita tubafunye, ab'Ebusukuma tugenda kubafuna, ab'Ennabweru tugenda kubafuna, n'Abanansana division tugenda kubafuna. Twagala kubogola kulaba nga puroguramu za gavumenti zitambula bulungi. Mbina sirokwasize n'essimu yange naye omuntu bw'ava ebintu ebyolaba abantu aba groups bano abeekolamu groups zaabwe benyininyini bakiapasoli bagamba nti mmwe muzi batuma ne mugamba muleeteyo zino muleeteyo bwezi ebintu ebyo mulaba bya bulimba bo benyini bwe bakola groups zaabwe gye bagirira ssente zaabwe singa nga bwekikebera obulungi naye sife nze ekintu kyenkola tekirina bwe kikwatiganira na ssente bagamba nti wodiringa omusajja wakugondi nze sikola na Jeff sikola kugombola yali yakolangani Jeff bagendeyo okugombola nze bawulyanga bakozi bakugombola naye nze sikolagana na Jeff anti yali yakolangani okugombolola oba be batwalira fayiro simanyi naye nga bakola kugombolola nze mayiti fayiro bweva mu gurupu bwemumala nze omulimu ogwange just kusensitizinga abo abantu notegeka nobagamba mutwale gundi kugombola bakwate FIS. Lwaki abakyala balumiriza gwe lwaki tebalumiriza banno lwaki tebalumiriza nange kibeebuuza lwaki balumirizaako nze nga tebalumiriza bali kakiiko bebanga ebintu ebyo bituufu. Abamu wabagamba mwasinziranga ku bantu nga mubagamba nti oyo tajja kuziza ne tujja kuzimuwa. Abantu bameka be wali nabo ku kakiiko? Abantu bakukakiiko boodi ebeera y'abantu 9. Lwaki balumiriza gwe ne batulumiriza kati olaba nze nalina edduuka lyange bakulumiriza lwa dduuka wetubadde nga chairperson wa group so bakulumiriza olwokubanga gwe olina edduuka nedda tebanumiriza lwa dduuka si eryamaanyi ennyo ekibyawo mutwale yoteeka sooka omuyimiriza Musala. Musala. Waliyo embwa. Mbambi udanze kwata kata wewe. Body bars.